onakulwegero twadde tutunuulira nti omugagga ayagala nnyo ssente aga nti omugagga takuwa ssente lwakuba tazaagala azaagala nnyo era azimanyiimu omugaso naye munnange naye agira ne yeerekereza naye ate abasinga mugenda ne mubateega genda ewa gundi ndaba ssente azimalira mu bakazi ajja zikuwa omugagga okwonoonera ssente ku bakazi tekitegeeza nti tazaagala eyo ensawo ebeera awo ng'ekola ku bamaama ye ate munnange bw'aba azoonoonera ku bakazi ate ggwe atali mukazi onoonayo ki awo we twakomye olunaku olw'eggulo olwaleero tutunuulira ensonga nti omugagga ayagala omuntu omukozi omugagga ayagala omuntu omukozi omugagga ayagala nnyo omuntu omukozi nga nekyaliko akitegeera era ng'akitegeeza waliwo ebintu bingi abagagga mwe bayinza okumanyira omuntu ategeeza kyagamba waliwo omuntu eyanyumiza emboozi eno lumu baalina ekifo ekyokubala ebitabo mu kampuni yaabwe nga bakyagalamu omuntu omu kyokka ne bafuna babiri nga bombi baliko obusembi bw'amaanyi okuva ku bannannyini kampuni ate nga n'ebisaanyizo kumpi babyenkanya nga bibasobedde ono eyanyumiza yasaba banne ye bamukkirize anoonyeeko ku babiri eyali asinga muno okuba omumalirivu okukola era ne bakkiriziganya era obuvunaanyizibwa ne bamumulekera yabayita bokka n'abeetondera ng'omulimu bwali baagala bwe baali batajja kusobola kugubawa olw'ensonga eziteebereka wabula nga baali balinawo ogw'abakozi anaayoza ebiyigo bya kampuni simanyi oba onoosobola kubanga kati situganye wali accountant ate kati tuba naye kakati tetujja kusobola kubawa mulimu guno naye tubadde tulinawo wano tubadde tunoonya anaayoza ebiyigo situmanyi oba onoosobola okujookozo omu yeewulira ng'ekyo yali tasobolera ddala kukikola yeesisiwala n'okwesisiwala ne yeetonda kubanga ye yali mubazi wa bitabo ebyokwoza ebiyigo bandibadde babirekera baasoma egyo yasaba bamutegeeze guli ogwali gubaleese lwe gulibeerawo agezesa yamusiibula bulungi era n'amutegeeza nga bwe baali ab'okumutegeeza mu bwangu nga guli omulimu agozzeewo munne yakkiriza okukola mu kayigo era ne balagaana olunaku lwatandika olunaku we lwagenda owoolunkulu bwe yagenda eyasigala ne bamulega emmeeza atandika okukakkala ebyemirimu gye egy'okubala ebitabo omwavu omulala yagwa ku mugagga omu n'amuyitiramu bizibu bye bwe yali awangaaliramu mu ssomero mwe yali asomesa era ng'omusaala we gwali tegumala n'akatono era nga bwe baali bamubonyaabonya be bamusomesesa ebibiina ebingi be bakola batya omugagga yamuwa amagezi agenda alekulire obusomesa olwo ali akajje boogere yamugamba sooka olekulire ojje tuyoke twogere omusomesa omutendeke yalaba ng'omugagga atategeera ebyokumuyitira ku bizibu n'abivaako teyabiddamu ono bwe yagiranga anti munaye batukola bati atibanaga nti kaakati tubadde tulinawo ddiiru naye sooka olekulire ku ssomero eryo olyoke ojje twogere ku ddiiru yaffe kubanga eyo bakuyisa bubi alaga nti ateraba ono nga bw'obeera n'ebirowoozo byo ng'ogendewa omugagga kkiriza nti n'omugagga alina ebirowoozo era nti amagezi ag'okuzannyisa ssente agakusinza era nga naye ekyo akimanyi kkiriza nti omugagga ayinza okuba nga alina obumanyirivu mu ebyo by'omugamba okukusinga oba nti olowooza nti ky'omugambye kye kikusingira omugaso okusinziira ku bumanyirivu bw'alina mu bintu ebirala tomulowooleza kuba nti kyakugambye agenderedde kukunyooma oba tayagadde kukuyamba mulumbe n'omutima gumu mulage nti oli mwesigwa era nti oli mukozi oyinza okutuuka ku kye weetaaga oba n'ekisingawo anti bagamba sossolye bw'atafa atuuka ku lyengedde